Lelo mu byafaayo giweze emyaka 5 bukyanga lukiiko lw'amawanga ga Africa gonna lutondwawo mu mwaka 1966 nga luno lwakola kinene okusobozesa amawanga ga Africa mangi okufuna obwetaaze. Joeri ya Nasaka akukungaanyiriza eggulire lino era kakunnyonnyole ebisingawo. Bwerwali bweruti mwaka gwa 1966 olukiiko lw'amawanga ga Africa gonna olwa All African People's Conference lwatandikawo. Olutuulo olwasooka lwali mu ggwanga lya Ghana eryali lyakafuna obwetwaze mu biseera ebyo. Ekigendererwa ky'olukiiko luno kyali kyakuyamba amawanga ga Africa kufuna bwetwaze na kulwanyisa ngeri abazungu gye baali batulugunyaamu abaddugavu. Lwakulemberwamu abasajja eŋŋwaŋŋuli Kwame Nkrumah wa Ghana ne Patrice Lumumba wa Zaire abaali beegulira erinnya mu kulwanyisa abazungu, era bonna abeetaba mu lukiiko luno baasalawo okulwanyisa enfuga y'abakyeruppe nga bakozesa obwegugungo basobole okufuna obwetwaze. Muno abaddugavu baakubirizibwa okubeera obumu era n'ebibiina by'obufuzi ebyali bivuddeyo mawanga ga Africa ag'enjawulo byaweebwa obuyambi. Bano nno baavaayo n'eŋŋombe ezaali zigoba abazungu mu Africa nga Hands Off Africa ne Africans Must Be Free. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.